Bannakamengo abeegattira awamu okwekulaakulanya bagamba obwegassi tebubasaze. Tuwola bannaffe abali mu mbeera embi ne maama twali tukoyezi bbulaaka ng'abantu badduka emisinde basenguse maama ne tugamba katandikewo sako tubeere nga tuwola tubeere nga tutereka era maama ku Lwokusatu olujja maama tugenda kugulawo akawunti. Bano baabangulwa ne bafuna obukugu mu kukola sabbuuni era olwaleero omuwabuzi wa pulezidenti ku makolero Amelia Kyambadde abadduukidde n'ebyuma ebikola sabbuuni beekulaakulanye. Njagala mukole mumpite nzije nnambule nze njagala banoonyeza akatale n'okubrandinga okulaba nti mulamba. Basisinkanye ku mbuga y'essaza Mawokota e Butoolo mu ggombolola y'e Kammengo era omwami w'eggombolola mu myuka Kammengo Stephen Muliika Matovu abakalaatidde okukola ennyo okweggya mu bwavu. Mu Ssemasonga ettaano mulimu Ssemasonga ey'okuna Ssaabasajja Kabaka agamba okulafuba n'okukola ennyo okujja abantu mu bwavu abantu bave mu bwavu. Bannange omuntu nga mwavu maama ne bwagenda mu paalamenti naye nga abantu bagenza okukiikirira mponga byoya obubaka bwa paalamenti bumumenya nnyo kubanga ajja kuyita mu kkubo ng'abaana bonna tebaasomye nga buli mwana gw'obuuza lwaki tewasomye bangobye ekkalaamu bangobye ekitabo. Abeegassi basiimye omuwabuzi wa pulezidenti olw'obudduukirize bw'abawadde. Omulimu guno gw'otandise era bajja kubeera mabegawo okulabanga ekyuma kino nga kisinzira wano nga wali ogambye ng'ojja okugamba nti kisinzire nga kigenda mu bibiina eby'enjawulo nga bakitambuza bulungi. Nyina essanyu lingi olwa maama Amelia Kyambadde okubanga aleese enkulaakulana ng'eno ey'okugabira abatuuze ab'omuka gwa Butoolo ebyuma nga bino ebitugasa. Obwavu twabugoberera tugenda kulaba nga tutandika okwera nga buli maka at least gabaamu sabbuuni wetwekoledde nga tetukyawagira kampuni ndala wabula nga tuwagira baffe tugenda okutandika okwekolera okubona Kammengo yonna. Essanyu lingi nnyo ffe ababukada okulaba nga maama atuwadde ebyuma bino kola sabbuuni era tugenda kukola sabbuuni n'omutima gumu twekulaakulanye twejje mu bwavu ate nga tugenda kukolera wamu. Kansala Betty Kinene ow'abaliko obulemu ku disitulikiti Empigi asabye bannabibiina obutaboola bannaabwe abaliko obulemu. Kulana tujagala ate twagala ffenna kwega twejjemu n'omutima oli mu kifo ky'okubeera ku kkuba asabe omuwolu 10 n'enkyadde nibo n'omuwadde omulimu guno tajja kudda nkya talina budde bwagwo kati nzo nsuubira okubeera ku kkubo sikisobola kubanga buli kiseera nja kuba ndowooza nfunye ntya ate era bwe mba njogera soogerera mu nusu 100-200 nina nange sente zenyizoga nti leero mpisiddwa bubi kizizze n'olwekyo mikwano gyange guno mulanga tegukungula naye nga ngubasaba mu bibiina byammwe tekitegeeza nti bwe munaabaako aliko obulemu ekibiina kijja kuba kyabaliko obulemu nedda. Bya Mutalemu Kizito Vincent, Salt TV, Omunnyo.